beeramu amagezi weerowooleze va ku birowoozo by'abantu. Obuwanguzi bw'omuntu buli mu kifo kimu bakiyita mindset. Katonda bw'akuyamba ne balekerawo okulowooleza ng'otandise okuwangula. Ate Katonda bw'akuyamba n'olekerawo okulowooza nti banaagamba batya nga gw'omaze okuwangula. Biwandiike. Number 1, Katonda bw'akuyamba ne balekerawo okulowooleza ng'otandise okuwangula. Number 2, Katonda bw'akuyamba gwe n'olekerawo okulowooza nti banaagamba batya ng'owangulidde ddala. Oba nnyina gwe njogera naye ne bw'anaabeera omu ajja kummala. Katonda bw'akuyamba ne balekerawo okulowooleza ng'otandise okuwangula. Ne ŋŋamba namba 2, Katonda bw'akuyamba gwe n'olekerawo okulowooza ku kye banaalowooza oba kye banaagamba ng'owangulidde ddala. Eno ensi abantu bonna bandibadde bulungi naye emitwe gyabwe baagitemako. Gundi byalowooza by'oyagala okulowooza. Eno ensi abantu bonna bandibadde bulungi naye balekerera okulowooza ebinaabazimba ne balowooza ku bye banaalowooza. Banaalowooza batya? N'abamu mwambala bubi nga mwandyambadde bulungi. Abamu entambula yammwe mbi nga mwanditambudde bulungi. Wandibadde comfortable mu ntambulayo. Ne bw'oba ogula emmotoka osooka n'olowooza, banaalowooza nti natta ki? Naza COVID. Ogamba wayi kangula efitiizi. N'ogula akamotoka k'otayagala. N'oyambala essaatu gy'otayagala. Katonda nsaba akuwa obugagga obwo obw'okulowooza. Ne weerowooleza. Ne batakulowooleza. Bw'okiwulira mu mutima gwo. Nze abantu abajja Katonda y'abawuliza mu mitima gyabwe. Nze sina kipande ku kkubo. Tewaliyo kipande yonna gy'oviira. Tewaliwo osanga kipande. Enkuŋŋaana ennene z'enkola siba na baana, siba na bu handbills, tewabeerayo posters. Enkuŋŋaana ennene z'enkola tewabeerayo drive. Nze mu kitundu nzija nga n'abasumba ba Musa bakola mu kakiiko akalaga nti tuleeta olukuŋŋaana mu kitundu ekyo. Apaana. Ndeeta buleesi lukuŋŋaana. Era ku kino ekisa kyempulira ngenda kutwala olukuŋŋaana e Fort Portal, ngenda kutwala olukuŋŋaana e Mbalala, ngenda kutwala olukuŋŋaana e Busoga, ngenda kutwala olukuŋŋaana Okitoba. Alina olukuŋŋaana njabba buli bwe lunaabeera. Independence night njabba buli olukuŋŋaana bwe lunaabeera. Ngenda kutwala olukuŋŋaana e Masaka. Tugenda kuggulawo n'olukuŋŋaana olwa Good Friday. Good Friday tulibeera ku Kanani. Kyembadde gamba nti nze sirina we neeranga. Era tetulina bipande biragirira abantu wano. Bw'osalawo okuwuliriza eddoboozi lya Katonda ojja n'ogwa amafuta agakusumulula. Bw'ogaana n'ogamba kandeke bali baagambye owaayo abantu baagambye, beera ku lw'abantu kabakulowooleze. Gwe sigaza ekitwe ekiringa ensujju nga temuli buwongo. Ensujju bw'ogiraba obunene ogamba mulimu obwongo, kumbe mulimu busigo. Nze mmanyi kye muyitamu bwe muba mujja. Era bwe mba mbasabira nga sisaagamu wadde akatono. Katonda yakebera omutima kubanga bangi mugenda okujja nga bakugambye ebigambo bingi. Naye nga waliwo n'eddoboozi erijja nga bonna bavuddewo ne ligamba naye ako akasajja kalina ekintu kyo. Waliwo eddoboozi erijja ne ligamba oyo omusajja alina ekintu kyo. Bayigganyanga nnyo abantu abagendanga ewa Yesu. Naye nga muntu agenda n'agamba naye ekikulukuto kirumaani bano aboogera oba nze. Oli n'agamba naye ekikulukuto kino engeri gye kirumanzi. Nze wadde Yesu bamwogeredde ebintu bingi.
kaŋŋende ne bw'atammanye nnyo nze ne bwe nnaakoma obukumi ku kyambalo kye. Katonda yatuwa ettaka mu kibuga nga lya byewuunyo. Ndaba obugazi bwali tutuula ne tubulako kye tulikozeeko. Mu Kampala mu kibuga wakati ekazi 8 n'ekitundu. Era n'osigala ng'otumanyira nga tulaba nti awo waliwo Katonda. Bino si bya busika byange. Bino si bya busika. Kyewuunyisa nnyo Setaani okumanya ayina akatuli ku bwongo. Tosobola kulaba ttaka lino nga liri mu kibuga wakati n'oddamu n'olwana n'omuntu gwe baaliwa. Nkiddemu. Toyinza kulaba ttaka lino nga liri mu kibuga wakati n'oddamu n'olwana ne gwe baaliwa. Waliwo okuba nga liri mu kibuga wakati naye ng'oyo gwe baaliwa aleeta abazungu bayitirivu. Ng'olaba abantu nonga nti abo abazungu be baaligula. Waliwo okuba nga gwe baaliwa nga yewe obuyigirize bw'osuubira. Waliwo okuba nga gwe baaliwa nga yewa tribe gy'olowoozaako. Waliwo ne ffe tetulina bisaanyizo naaka wabula Katonda. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo asumulule. Tetulina bisaanyizo naakamu wabula Katonda. Era ennyumba gye bawakanya nti terizimbibwa ejja kuzimbibwa kubanga ekyali kisinga obunene ettaka. Ngambye eki ennyumba Pentagon gye bawakanya nti tejja kuzimbibwa n'owulira nga bateesa n'ebiteeso ebikusiba ne bagamba waakiri bamusibeyo emyaka 5 ekitale nga bamanyi nti emyaka 5 naye Katonda aliba yafa. Ne bwe bandibadde nga abalina obusobozi obunsiba era ku myaka 5 nandivuddeyo nensigala nga mbasinga. Basiba Mandera nga tali ku koozi ya Bwakatonda si ya njiri ngali ku koozi ya nsi nenga koozi ye is a noble cause. Ne bamusiba for 27 years n'avayo n'abafuga. The purposes of God, no one can withhold them. Wamma muwala wange webale kiwandiika. Olika akugambe tolifumbirwa, tolizaala, tolikola ki, ebyo abayogera biva ku gutima gw'ogubi. Ebigenderero bya Mukama tebiziizika. Kye kigambo eky'Oluganda ekituufu.